Koga Joani omutuuze w'e Makulubita mu disitulikiti y'e Luweero bw'akunyumiza ku kansa w'ekyenda ekinene oba colon cancer n'olunaku luyinza okuziba. Mu mwaka 2019 ono ajjukira olunaku lwe yagenda emmanju n'akizuula nti mu bubi bwe mwalimu omusaayi mungi. Sirina kyajja naye omusaayi gwe gwayiika. Nefuluma ne mbuulira kuba ndi mukozi eyo ne mbuulira basomesa bannange ne mbagamba ne bagamba oyo abeera ulcers nange saafaayo naye gye bwe biseera gye byagendera nagenda ng'ogenda emmanju nga popa agiramu omusaayi ekyavaamu n'atandika nga kuyiika wiisi n'entambula nga neepaadinga. Yamala ebbanga eriwera nga yejjanjabira waka ng'alowooza kirwadde ki ulcers kye kimuluma era bangi baamuwa amagezi okunywa eddagala ly'obudomola. Ne ŋŋenda n'ankebera era yaŋŋambirawo nti ekyenda kyo kibi nnyo yanguwako leeta ssente tukulongoose. Embeera bwe yagenda yeeyongera okusajjuka n'asalawo agende mu ddwaliro ly'ekizungu akeberebwe. Eno gye baakamutemera nti yalina kkookolo w'ekyenda ekinene nga mu kiseera ekyo yali ku mutendera gwa 3 oba stage 3. Era nga nze bwe ntambula mbeera ne toilet papers zange nnyingi otambulako wano nawali ogenda okugikebera ng'ejjudde ng'ogisuulayo ng'oteekayo endala. Ekyo ekizibu kye nafunanga. Koga yalongoosebwa nga tewalina kimugambiddwa ku bikwata ku kulongoosebwa kwa kkookolo ono era agenda okudda engulu ng'alaba ekyenda kifulumiziddwa ku lubuto lwe. Bwe yamala okunnongoosa nali bubi nnyo nga sirina kye mmanyi kubanga kansa yamuŋŋamba nze nga simuwulirangako nti gyali eriyo n'abafulumira ku lubuto nga sibimanyi naye neeraliikirira nnyo era omwana wange yandikoye nadda engulu naŋŋamba maama otegeera ne mugamba ntegeera naye nga n'obulumi bunzita. Nali mu bulumi ye yajjanga n'annambula naye nga tambuulira kikiddako bwe yatuuka n'aŋŋamba ekyenda tugenda egundi plasita tugenda mujjako naye tetumanyi kiriwo. Bannange nga sirina kyakukola. Waaliwo awo omujjanjabi yaŋŋamba nti genda ogule obusawo wali naye nga tewali musawo yenna ambuuliddeko togenda kugula buki busawo. Dr. Alex Mushabe atubuulidde obumu ku bubonero omuntu kw'ayinza okulabira nti alina kkookolo ono. Kkookolo y'ekyenda abeera alumizibwa mu lubuto. Bw'oba oluusi ng'ogenze manju osanga nga omusaayi gujja mu bubi ate oluusi osanga ne amasiira gatandise okujja. Kati awo omuntu bw'aba nga tagenze mangu okukebererwa ate awo kiba kiraga nti ekyenda kyonoonese nnyo especially bw'aba atandise okuleeta amasira. Kkookolo ono bangi bagenda okumuzuula ng'atuuse ku mutendera ogwokubiri oba stage 2 era wano baba balina okusalako ekitundu ky'ekyenda ekikoseddwa. Akatuli bakateekawo kubanga bw'oba ofunye obuzibu ku kyenda tebalina engeri gye bagenda kukikolako nga tebateeseko akatuli. Bakuteekako akatuli okulaba nti obubi busigala bugenda. Ate ekitera kuleetera ekirala abantu bangi oluusi ekkookolo eviira ddala mu rectum mu kabina. Kati mu kabina aho akabina bakasalawo. Bwe bakasalawo bakuteekako akatuli w'ofulumira. Mushaba agamba nti embeera y'okusalibwako ekyenda abamu eyinza n'okubaleetera okutabuka obwongo. Abamu bawulira bagudde n'eddalu alabira ddala nti nze bandoga oba kisiraani kikyazze abantu abo famire zaabwe zitandika kweralikirira kwegamba nga balaba omuntu takyalina value gy'alina takyagasa. So kati bafuna traumatized kwegamba bamenyeka nnyo okubeera obulamu bwe batandise. Mu kugwannyonnyola okusoomozebwa okubeerawo eri omuntu oyo singa ekyenda kye kibeera tekifulumizibwa bulungi. Ekyokulabirako ekyenda kirina kuba nga kyafuluma ng'akatuli kalabika bwe kati. Ng'akatuli kalabika kwegamba bw'oba oyambaza mu bbaaga kyambala ne kigenda mu bbaaga bulungi mu nsawo. Naate waliwo osanga nti ekyenda kifurashinga n'olubuto nga n'obwoteekawo bbaaga tebigendamu. Kati ekyo kireetera omuntu ate okuvunda omubiri amazzi agafuluma ne bwokya ebeera nga acid nga mwokya ate n'osanga olubuto lwenna lwasamye bwe luti.
Kino kye kika kya kaveera omuntu afulumira ku lubuto ky'alina okukozesa. Naye Mushaba agamba nti waliwo abantu abatalina ssente za kugula buveera kika kino. Kubanga buli wogenda omuntu yabaawunya bantu beesiba ebiwero, beesiba lesos. Naye ate kimanyi etambula n'amazzi esigala ewunya kwegamba ekiwunyo nga kingi. Abamu baleeta obuveera bwaffe bwa bulijjo n'akasibawo ate kamwokya omubiri. Amabwa ne gabeera mangi kwegamba ne balabira ddala ng'ekikolimo kyennyini. Omuntu ono gwe mufulumiza ekyenda wano ku lubuto alina kansa w'ekyenda ekinene. Naye atuuka akaseera n'awulira eri feeling nti ayagala kugenda manju era akaseera ako bwe katuuka naye yekkama ng'abantu abalala. Tapushinga byo byereeta bwereesi. Tawulira nti waliwo ekimuluma nti agenda manju nedda. Ye alabirawo nga byafulumye edda. System eyo ndowooza Katonda yali yagitonda nti mu rectum we wabeera break gy'olina kusiba n'ogamba nja kutambulawo kilomita emu. Naye ate bw'eba emmere tetuukayo senses zeeyo tezibaawo. Ky'oba olaba abeera ne akasawo essaawa 24. Abantu abalongooseddwa olw'endwadde eno balina ebiragiro bye balina okugoberera. Waliwo emmere gy'osobola kulya nga terina bigaasigaasi bingi. Bw'oba olya nnyo olina kuba olya nnyo greens, tolina kuba ate ngo ebintu by'olya ng'obisiika. Omala w'ositula omubiri guno olina kubeera nga gwesiba. Ate oluusi bw'ogwesiba ekyenda kifulumira ddala. Jjukira wali tekikyali mu sisitemu yaakyo. Ate bw'ositula kisobola kuvaayo ate kibwatukire bweru. So kati babeerako ne limiti gye balina okuba nga bakola emirimu. Bano be bantu abalowoozebwa okubeera mu matiga g'okufuna kkookolo ono. Abanywa omwenge ekiyitiridde, abafuweeta ttaaba, abalina ebizimba mu lubuto, abatejjanjaba bulungi ulcers, abali ebintu bya butta asiikiddwa emirundi mingi. Abantu abawangala n'ekyenda ekyafulumizibwa ku lubuto batera okwesosolamu n'okwennyika mu birowoozo era abakugu bagamba nti kiba kyetaagisa okubabudaabuda okulaba nga tebeekyawa. Rita Nalukenge, NTV ku ssaawa emu.